Kati obuzibu bwe nafuna akafaananyi ka passport kaali kaddugavu. Ate nga nze njerukidde mu kiyumba omwo. Omwezi gwe wamalayo. Omusajja n'agamba gwe janguwa nze n'otyamu kanavasi ako. N'agamba ye gwono nze yenze ssebo. N'ateekawo sikando y'amaanyi n'agamba no si y'ono mujje mulabe si y'ono. Ne mugamba yenze ssebo. Kati omukazi omu ku bonna najja n'agamba amaaso ge gwe togalaba y'ono muleke. Banaye neebaza Katonda ne mpitawo ne ninnya ku nnyonyi omulundi ogwakola ki ogwaso. Okay. Tubaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri tukyalina mwana muwala Shagao badde mu nsi z'abawalabu okumala emyaka 2 bagoberedde ekitundu kyaffe ekisoose ndowooza tekyakwesiza bubi n'akamu. Ate tugende ku kyokubiri twakomye wali ng'agamba gwe mulundi gwe ogwasooka okulinnya ennyonyi. Omulundi gwe ogwasooka okulinnya ku nnyonyi essebo olwo watuukira wa? Ennyonyi yali etya yakuyise etya? Ennyonyi era munaye bw'otuukako mu bbanga erimuko ensisi naye ate enyuma munnaye mba ndi awo nga ntuuka twatuukirako e Dubai ne tuwummulamuuko era we nasula. Kati bwe twasula awo twasula no mu butebe naye ennyonyi gye nalinnya SB4 yannumya enjala. Nalinnya ya Arabiya yadde amazzi yadde ki tewali yadde. Kale nempisibwa bubi ate nga nali nsiibye nali nga omanyi ebbanga namale Nairobi nga nsaba Katonda nga nsiiba kati kolo nasangibwa nsiibye ne sisiibulukuka n'ensula. Ennyonyi gye nalinnya already yali temuli yadde ak'okulya tekwali miiru so nayisibwamuko bubi naye ne nguma nanywa n'amazzi gaali ga bathroom nzijukira okusiibulukuka. Already nali sinaamu yadde akasente nti oba neetaase. Ati munayi obudde ne bukya tebugaana kukya ne tunaaba n'abakaawo ne batutwala tuba tuli awo ne tutuuka e Muscat. Natuuka e Muscat ekibuga kiri kyaka maama. Mwatuuka budde kiro mwatuuka misana? Twatuuka misana kuba okuva e Dubai mpaka Muscat kabanga katono. Kuba already obudde twasulawo e Dubai ku makya ne tukeera ne tugenda e Muscat. Mukuva e Nairobi mwatuukira Dubai? Essebo twatuukira Dubai era waliwo akabanga kanene naye ate okuva e Dubai mpaka Muscat kabanga katono ndowooza ddaki kubanga 3 ku ssaawa. Kabanga katono ne tutuuka kibuga kiri kyaka Mr. SB4 kirungi natuuka nendoba nga eno wa bulaya n'enjala yange. Kati munnaye ne tutuuka awo waliwo twafulumira twasanga abasajja balina ebirevu beeru nga balina ebifaananyi byaffe batubula omulabyeko neyalina ekyange mweyajjira ne mugamba yuuyo kuba nzijukira nalina akaana kamu ke twalinya nako okuva ku agent oyo yennyini akayitanga Joan nkutumiddeko oba gy'oli ne kaŋŋamba oyo tantwala nga alabika bubi kubanga anoonya ensi mandi awo ng'alina ekifaananyi kyange nangenda yali babandooza nabo ba agenti batuvuga buvuzi ba taxi nanvuga paka mu kyalo eyo naye ekyalo kiringa kirungi era tebiringa byalo byeffe waffe e Uganda. Natuukira amakanga manene Mr. SB4 nga nnyumba nnene ninga wano nasobolawo neegumya omukyala waawo nanyaniriza. Kati natuukira ennyumba nga sige ngenda okukolamu by the way yali ya sister we ndowooza bakutuukizaawo nembeerawo ko ennaku bakuyigiriza engeri gy'onookwasaganya emirimu. Ennyumba eri yalimu abakozi 3 nengamba ne banjigiriza we bayokugolola we bakola kimu mwe balina oda yaabyo. Kati ne tusulawo awo ennaku 3 kamange nantwala ewuwe naye yali nnyumba nnene naye nga ngenda kukolamu bwomu netuuka. Mukuva eno bagambirawo nti ogenda kukola bwashagaawo? Mbimanya ku last nensi gye nali ngendamu mu kusooka nga babigobako nali sigimanyi naye oba ogenda olinnya ku kisaawe bakubuulira nti ogenda kukola obwashagalo era ogenda kukola kulabirira waka na byonna ne babikubuulira ogenda namwomaani. Nze gwe gwali kusose n'ojjuulira naye sigiwulirangako nnyo kuba teewulikika. Kati munnaye nga mukama wange antwala ntuusiza mu nnyumba nga ngamba zino engoye zaakwoza netuuka mu nnyumba eri omutima tegwasiimawo ko kale ne ŋŋuma ne bangamba wano ogenda bannimba kuba buli eyakolangawo awo ngadduka ne bannimba nti wano si ogenda okukola ogenda just
tukuleso yambeko buyambi ogenda kukola walala naye nga nguma nga nkola emirimu ate bino bye twekozesa enkola ye Uganda nabyo bibi otuuka buli kimu olungosa nekinyirira okusa akasepicho bakeera bamu nagamba ono simulabanga asitegeera mu kutuuka wabalagirago nkola yeno nga sibimanyi nti olina ojjabula bujabuzi nakola nga nyiriza buli kimu nkola neat na ono simuta kati oli eyandibadde nga madamu wange sister wa ajja okunnona ngende mu maka ge nina okukolamu ng'ona neesibako zono simule akole wano gwo ngenda kufunira ofuna omulala nze ninguma nenkola naye mbeera n'omukyalo oyo banga naye nga si mulungi ancunya yalina okucunya kwe kutya nyendo laba bayirayo balina okusosola teyalina famire ennene nti nnene n'ennyumba yali nnene ate nga alina akajanja kanjo bankuganye kajanja yalina kibebi nga kito obuvunaanyizibwa bonna nga buli kunze golina olabirira maama taata abaana buli kimu ate nga ennyumba nnene size zino ezeffe ez'ewaka wano zetwamanyiira kati nebinyigirizaamuko nebinsomooza nga bansosola okuva ku mwana nno omuto shagaalo olina okisobanyi kyoliramu kibanga kyambwa oliira eribbali bakuyisa bubi tolina kwegamanga mbeera yakucunya bucunya kati ate ngenda olaba ate amaka agamu abasajja bo ate balungiko naye ate nze gano gwe nali nafuna omusajja yali mubi okusinga ate oba ku mukazi talaga kulaba ng'owumuddemu kuba nze ndi spide nkola emirimu gyange nenjimala nempumulamu kati wakusanga owumuddemu lutalo lwaki shagala atuula jangu nga bantwala mu nnyumba nenkole mu ya sister we asooka owokubiri owokusatu jjukira oveno okwoye wammwe n'otuuka wali naye ijjukira bakyafu n'otuuka erigo ino omugologola n'owokusatu gwo olunaku lumu n'okola mu mayumba ngaaga asatu ate nga n'okulya olina obibba bubbi tebakuwa neŋŋamba embeera era abamu bwe nadda nga nkoze bwe nti bagamba bannaye kiki kino kyobaddeko naye tebamanya mbeera gye nayitamu kati lumu nafuna okusoomoozebwa lunaku lwakyange ennaku endala ngumye nkoze tufunyemu obutakanya kuba biba bingi byoyitamu mu kusoomoozebwa kuba kungi naye n'oguma noga ekyandeeta ki kukola nakumalako contract kangume kucunya kujoga ebyo byonna n'obimanyira nebifuna ofuka na used ku byo nate ne batuuka n'ekiseera ne banjagala abaana bano bibebi bye nasangawo bakusosolanga nga binjagala ndi ono naddala kino ekito ate omuwala bw'alina obujja balaba ng'omwana wakwagala nnyo akimuteekamu gw'olina talina kwagala okitegeera amuteekamu shagala tomwesembereza hara biki shagala obanga olaba mbwa tolina mwagala ngamba nembimanyiira kati munaye olunaku lwakya lumu ng'ennaku endala neŋŋamba nempulira embiro nga zinsala neŋŋamba ddeki mukama wange yali agenda Dubai neŋŋamba keera nnyo ntegekera ekyenkya ngenda Dubai ofumbe nenkeera nnyo nemutegekera breakfast byonna byatwala nemuteeka mu mmotoka omanyi bambejja buli kimu olina okimukolera nemutegekera breakfast ye netegekera abaana kati saa zibanga 6:00 awo maliriza emirimu gyange buli kimu ngambako kangendako ku ssimu banaye ngenda owulira audio yasooka yali ya mulamu wange nangamba mama ukasha banga ukasha afudde ningamba omukazi ategeera ku WhatsApp nenda owulira akalala waliwo omukyala mama Jamila naye mujja wange naye nga nteereddeko akuba mulanga mama ukasha omwana afudde biki naye ng'omwana oyo teyalwala teyafuna buzibu bwonna ndi ku kyeyo sina gwe ngenda gamba mukama wange amaze ogenda naye kye nakola nadduka waliwo ne mukwano gwange bamuyita Amina nga ffena tukolera aba sisters nadduka kyenzijukira kudduka simanyi nzika ki gye nakkamu maddaala kuba nali mu luumu yange nentuka wa Amina nga ye bye nayogera sikyabijjukira naye yabijjukira kuba namugamba Amina obulamu bwange kati ye yalowooza oba muwala bwanzise oba akoze eki nambuuza obadde ki nemugamba ukasha afudde nanga tugenda kukola tutya nemugamba kituufu nga bu voice note bwonna bwe tufuna ng'obulaga omwana afudde netekyanumanga mukama wange kudda nemugamba mukama wange nafiridde omwana afudde nsobola okugenda okuziika nangamba tya yafudde tinga kale yalowooza kakoodi obanja kugenda naawe olimba teyafudde itawoyoze jangu ojje n'ebintu mu mmotoka byendeese mpira nga kimpisiza bubi
namala nangamba jja tugende wa kitange nateeka mu mmotoka ne tugende wa taata we naye ate wajjukire yala naye bw'otuuka olina kukola naye nga naagakola siina nkutuse naye nga gonyonyola tolina munyonyo kwegamba nga obudde bwe nali neetaaga kumbudaabuda oba kuŋŋamba kale tuulako bireke naye saakafuna akakadde akakunkumagira omwana nawulira ennaku tebakuwa reason kyekyamusse Ukaasha ekyamutta yalinanga olumbe nga lumusika ngeringa yaabwe naye nga ate si nsimbu lumbe nga lujja ne lumusika kati koolo lwamusika teyadda ngulu yafa kibwatukira kati ensonga eyamutta naye Mwarabu teyamulya namuyadde kale bambi sisita wo ate oli mukama Amina ye kyamukwatako naga leka omulemu naye ng'ono ye talumirirwa naye mukama ono asasula naye mukama namukuba bbala nafiirwa taata w'omuto mukazi yakaaba naye gulungulula nga tayagala nze musaasire ninga kati gwe naawe kiwuliremu bwe kiruma nga woofiirwa ne mwawulira naawe bwekwaki naye kale ngafe abaddugavu obunamuwa ekisa n'omulumirirwa n'omubudaabuda madamu sorry biki embeera nebeera bwetyo kale okusomozebwa kwe nayitamu okunyigirizibwa kwe saa kutotola wano n'ebisingako awo nasalawo mbiwumbewumbe mukayimba kuba nako nakayiyizeeyo andaba bansosola bampisa bubi bakuyisanga embwa Amina yasobola okunyumiza kuba ye naye tukodera ba sisters naye yakomawo bakyaliyo yakomawo yali ngono nembeera awo nga nkayiya kakayimba ningamba mbutufe nembeera obeera muzira nnyo gibeeramu ate enyumba nga buli ajja adduka nze era eyakasooka okumenya record ogikolamu wakomawo mu bubi wakomawo mu bulungi nakomawo mu bulungi naye era emyaka contract bwejjaggwako n'ayagala nyongereyo nti obadde mulungi obadde ki njagala oddemu renewingeko nze munaaya akamala ogenda okuziika ku mwana wange nja kudde era ne kakati ankubira ayagala nzireyo naye nze sisobola abasinga obungi emboozi ze batuwa naddala baveeyo mu nsi eyo ezo bagamba ensasula si nnungi esebo mba muwaayidde ekyokunsasula yansasuliranga mu budde nga ne waba sibyo liko bya salale nakulaba ng'onyiize obawo emirimu lwegikusukkako ate nga wonyiigira ye moto ye ng'ayita abagenyi family members bonna ng'akussa emirimu kati era automatic tolina kusanyuka olina nnyiiga kati wakulaba ng'onyiize akuleeterawo salale amanyi oba musaala gwe gukunyiiziza kumbe embeera gyakuyisaamu ebaki yekunyiiza kale ekyokunnuma bambi teyannuma yonna yazimpanga mu budde nga n'olusi byendiko yansasulanga mpozi lwakuba najjiranga ku 7,000 nendabanga emirimu mingi nemuga oba tonyongeza ku sentensi zaayo ku ofiisi nalabanga tajja kunfiirwa nanyongeramu ekivuka 8. Bangi ababeera mu nsi zobaddemu nakama wano Uganda nga akawa nti sente zange nazisindika mama nazirya sente zange nazisindika brother wange ngwira n'atakagula oba n'agula empewo bingi n'ebirala ebiringanga ebyo gwa akasente ko wakakola otya akasente kange nakasindikiranga sister wange muto wange nga muwa budget nemuga zino sindika eri abaana zino zimbankingire zino zikolemu kino zino ziwoli kale nga muwa budget ate nga bambi naye muntu mulamu teyalya 10 kyange na kimu era mwebaza nnyo yebalire ddala n'akasente nakasangako ku akawunti nengulayo akapoloti nengamba wayi kanguleyo akapoloti nalabirako amaanyi gange ate nno gwa olina okwebaliza Mukama kuba bangi aziwadde bazadde baabwe oba baganda baabwe enganda ne zifa oyo njiraba ngifolowinga nnyo mbalaba abaana ne bakubulira ennaku nga yabonaabonera bwereere nate nze nebazamu Mukama yadde sinnatuuka wennandyagadde naye ate atulisita alhamdulillah. Kati plani ye eri etya okuva wadde Uganda? Plani yange eri nti mbadde njagala kuddayo kuba munaye akasente tekaliiwo era nga bwomanyi bw'omala ogulako akapoloti obusente obumanyi bubadde bwa musaaba era oba osigalawo ka amount katini pozi n'okuyimba njagala nnyo okuba omuyimbi njagala era we babaawo afukamire n'wano omukamera manager yenna mukama wange ng'osobola okunkwata ku mukono bambi nyamba ndi mukazi muyimbi era omukazi ayagala kyenjagala neyanziza nnyo Mr. SB4 ndoza mubagundi media gwakyasinze kati ayagala kuddayo oyagala kuyimba ogenda bikwasaganya
ekintu kyonna olaba kati ekinzizaayo eri nga nsonga sina mukono gunyambako naye bwe mba ngufunye mba sisobola kuddayo okitegeera naye kati ekinzizaayo eri kufuna akasente ate nzije neeteekemu mu music kyenjagala essebo. Naye kuva wadda Uganda yo ekuyise etya like Uganda abamu abagiremu bagikaaba. Uganda yo nsinga waka waba waka. Uganda nnungi okutwaliza awamu yadde ng'ebiri mu biraba bituwanisa emitima. Just tusabe Mukama Katonda embeera ebeerenga bw'erina okubeera buli omu afune mu nsi ye kuba naffe tuli bannansi twandijagadde ogibeeramu naye kati kyekinzirusa sitegeeza nti si eyokya singa yabadde teyokya sandyegombye kudda ate kuncunya kunsosola kukola ki kuba waka waba waka n'oba tolidde n'oba tonywedde naye ng'oli waka waba waka naye munaye embeera naawe ogiraba yakweyiiya kati ebyo bitulata okuddayo okudduka tugiveemu. Okay. Ekirowoozo ky'okuyimba kiwa kifuna otya kuva butongo oli muyimbi oba kyakusangiriza eyo? Nalinga muyimbi naye nga ndi nnyo shy nga nina ensonyi kuba ne ku ssomero ng'oba oyimba omusomesa akulabamu ekyo naye okwenyola odda ku stage ne weenyola nga togenda kijjayo bulungi n'akugoba naye ng'ayomba kale ng'akindabamu nalina Madamu Sandra nga ndaba nsoyimba naye nga ndina ensonyi nnyingi nnyo kati ng'alaba nja kuswalaswala wali ku stage sijja bijjayo bulungi naye nga kuva dda nga ndi muyimbi kuba n'omukyala maama wange yali muzanyi wa katemba nga bazanyira awo Kapelandi Theatre ng'era bazanya oyo katemba yalimu music. Maama wange yali nnyo ayagala nnyo muzeeyi naye nze ndi wa people power. Okay, kakati ogenza okwezuula nga toli mu Buwarabu. Nze okwezuula. Era nenjiyiza ddala obuyimba. Ninayo n'akalala naye ko keebaza Mukama Katonda naye njagala nkafulumye nanfunye kunkwatako ku mukono naye mba nfunye studio kale nga y'amaanyi nsobola okafulumya nako naye kati eno gye nafulumizaamu Shagalo yali si y'amaanyi nnyo. Shagalo ye wamukola dda? Namukola dda ssebo naye nga mbadde nsanfune naye ku studio zino ez'amaanyi nsobola okukola oluyimba nga lulungi. Shagalo ye wamukolera wa? Producer yakujjako nga mmeka awo? Producer ngawo ateeseganya buteeseganya. Producer yanzijjako akasente naye tekaali kangi naye bano bengezesaako abo ab'amaanyi babbeeyi kuba otuukayo nagamba kakadde biki naye oli yali naye atandika butandi sitamanyikiddwa Tramplex oba mumanyi Trampex ye yakakola nangamba munaye ffenna twetandika bwetandi ntandika naawe otandika sijja kuseera nnyo era yanzijjako akasente katono nnyo. Naffe twakwaddeyo ka offer lwakuba temunange naye ne studio yaffe si y'amaanyi oyinza okubagala ziri ziri ez'amaanyi. Mr. SB4 oli w'amaanyi ebbanga lyenkulabidde ndooza ku kyeyo nga bw'omanyi kale Abawarabu tubebazaako ka wifi yadde babi akuwa ka wifi bw'ofuna obudde bwe wandyebaseemu n'odda ku SB4 n'olaba ku stories bambi zikuzaamu amaanyi n'olaba oli ng'ayonyumye olugero lwe naawe abadde atendewaliddwa mu mutima nogaa kankola olaba n'oli yakola ki yakola n'avuunuka so bambi tukwebaza show eno Mukama agiwa omukisa ekutte bangi ku mitima ekutte bangi ku mikono egumiza abo abalina ebiwundu ebitasaana ebitakola ki ebitalina ayamba era nkwebaza Mukama akuwa omukisa nnyo nnyo. Amiina. Tugenda kuwayo naffe ka offer tuna wano studio yaffe bagiyita Final Touch era ngenda kukwasa omukulu bamuyita Joet producer waffe oyimba ey'akayimba tekyetagisa kufukamira Muganda studio eyo twagikola nga egenda kuyambako ekyo kyetusobodde banaine yanziza Mukama Katonda yakuleetedde nga malayika naye kyemmanyi by the music yeetagamu akasente ffe tuyinza okuwa audio nga yabwereere studio yo weere osobola okuyimba olimba nga lwabwereere naye oliwo akasente kukola video promotion ebisinga obuzibu kyo kituufu Mukama wange kyoyogera naye bwe nfuna audio ono audio manyi yaleetera ate video okuvaayo audio waba omulungi ne video ebejja gonda neyanza nnyo ssebo Mukama wange katusabe audio abeere mulungi era katusabe tugenda kuwagaliza emirembe naffe tujja kuyambako bwe tusobodde kubeera nga tukupushingako
nayinga obako obusembayo bwosobola okugamba bashagaala bali eyo. Shagaalo abasinga ndimanyira erinnya libanyiiza era ojja ziraba komenti tebalyagala naye ate mpita Kadaama mpita Shagaalo kuba ate Kadaama kisoundinga nnyo weird than Shagaalo era Omuwarabu takuyita Kadaama era yakikozesa kugeya nga Kadaama amamanyi tokimanyi so Shagaala aba amanyi okimanyi kuba lyakozesa Shagaala so nze I prefer Shagaala than Kadaama. Kati bambi mbagala mukole era oluyimba luno lutugumya bw'oluwuliriza ennyo gye luggwera lulimu kano kavaza kagamba abaana bali mu biyumba mikwano mbagumya temyaka gibe ebiri giti buli kyane mudde waka yadde mulimu okusoomoozebwa mikwano mupambane olunaku luliba bwe luti mulituuka ku buwanguzi. So mujja tuuka ku buwanguzi mujja tuuka ku birungi bye mulootako obuloosi mujja kukola ba mikwano era mbagala nnyo mbakubiriza okukola. Omuwarabu omulaba mwangu ate muzibu ate mwangu so gwe kyoyagala abeere kyoba omufuula bw'oba oyagala abeere mukambwe omufuula bw'oba oyagala abeere mukwano gwo omufuule mukwano bw'oba oyagala abeere gwe kyoyagala kwegamba ky'omufuula olaba oyo yali muzibu nnyo naye twakomekera tuli ba mukwano ng'era ne kaakati ayagala Asifa waddeyo naye ate Asifa ye yakola ki mugamba akuweereza transport era asobola. Okay, tweyanziza nnyo tweyanzegenze muzzukulu akabajja omugeye ndowooza emboozi ya Asifa tekuyisizza bubi n'akamu era kansube nti ofunyemu ebyokuyiga bingi nnyo gisharinga enno ne banno bayigemu gisharingire family yo gisharingire mikwano gyo kutanaba kubeera nga osubscribinga genda ku YouTube nonya SB4 MEDIA tuguse ensonga osubscribinge ku channel eno ojja kusangako emboozi eziriŋŋanga eya Asifa n'endala eziriŋŋanga emboozi ezo nga zikuzaamu amaanyi nga zikuzibula amaaso wamu n'okuyambako mu by'okukulaakulana. Tumala kuguno omwaka ogujja oguyingidde otya ye guno omwaka ogukozeemu ki gwe atanaba kubeeranga okulamu watanaba guno omwaka gubanga gukusaze tofunye yadde ekirungi n'ekimu omwaka ogujja mwaka gwo so zibuka amaaso yiga okukola tuve ku kwetuulako tuve ku kulembeka emikono okusabiriza wabula zibuka amaaso tandikawo ekyokukola omwaka ogujja gubeere mwaka gwo beera bulungi weeraba.